Kitundu ekisembayo kino tukiguddewo n'abakwatibwako oba abakulembeze mu disitulikiti ey'e Kamuli beeraliikirivu olw'omuwendo gw'abaana ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka ogwongera okulinnya kumpi buli lukya. Kino nno kye kibawaliriza okuvaayo n'enkola egenda okulaba ng'omuwendo guno gukendeerako. Omusasi waffe kakuwe ebisingawo ku nsonga eyo. Emyaka egiyise okunoonyereza kwalaga ng'ebitundu by'obusoga nga bwe kukyasinze okubamu omuwendo gw'abaana abawala abazaala nga tebanneetuuka era nga kino kibateeka mu kifo kya kumwanjo okufiirwa bamaama n'abaana bafiira mu ssanya. Kino tekikoma kutwala bamaama n'abaana baabwe kyokka n'abasimatuka basigala balojja. Abawala bano amannya agasirikiddwa abafuna embuto nga tebanneetuuka era batutottoledde okusomooza kwe bayitamu wabula nga kino basinze kukyesigamya ku bazadde abeesuulirayo nagamba n'obwavu obwerise enkuli mu kitundu kino. Bazaala omwana asooka aye obuzibu bwava nti nze babange yafa nga anakula na maama kale ng'ebyetaago bitono. Ensonga gya butatuweererera bukyandeetera okufuna omusaada okujja kutuuka kumusaba school fees nga takuwa byetaago. Message gyempa abawala abakaali kwetuuka oba abaana abato omuntu yenna takusigulanga oba tiweesigulanga oti nje nkole kino kubanga obonaabona ennyo omuzaire wakukyawa waweesa emirembe eri abantu bonabona. Embeera eno ewaliriza minisitule y'ebyobulamu ng'eyambibwako banywanyi baayo abatakabanira eddembe ly'omwana omuwala aba Plan International okuyita bekikwatako bukubirire okutema empenda butya bwe bayinza okumalawo okusoomozebwa kuno. Batuuzizza ttabamiruka okusalira wamu amagezi. Birungi Rose RDC w'e Kamuli agamba nti abazadde basaali nnyo mu kusindikiriza abaana bano mu bassedduvoto oluvannyuma lw'okusuula obuvunaanyizibwa bwabwe nga bw'annyonnyola. Abazadde abamu osanga nga basindika abaana baabwe okugenda okubanoonyeza ekyokulya. Tulina kyakulya tugende mu tawuni ne babawa obuntu okubutembeeya mu tawuni oluusi obuntu obwo ne bubaviirako ebizibu. Oluusi bwabuguzeeko nga yalina ebigendererwa bye birala nnyo. Abaana 1491 babazudde bafuna embuto ne bayita mu sisimuzi zaffe ekireeta obuzibu obw'amaanyi mu bulamu bwabwe. Baba tebasobola kwebeezaawo, baba tebasobola kuyita mu kiseera kya kubeera lubuto n'okuzaala. Oluvannyuma batongozza kaweefube w'okumala emyaka 2 n'ekitundu mu disitulikiti y'e Kamuli ne Buyende ngono waakumalawo obumbi 3 obw'ensimbi za Uganda ng'ekigendererwa kya kubuulirira n'okubangula abaana abawala ne bekikwatako nga bakolera wamu n'abakulembeze b'ennono mu Busoga ng'omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kya Plan International bw'annyonnyola. Tusobola basomesa tubawe information ekwatagana ku byobulamu bwabwe ebyokuzaala n'ebyokuba nti singa baba bafunye obuzibuzibu obw'okuba nti bakaba basanyiddwa basobola kukola ki era baloopawa era bafunamu obuyambi. Pesi Navuga yakusakidde eggulire lino.